I'm so proud of you and I am saying happy birthday my love and sabaka fana nyako ebirala bina jaluvanyuma but I want to say happy birthday Hilda. I thank you for being you and for loving me for who I am really nkwebaliza dalira nkwagala byansuso ekifana ekyo bete baba data kitana okay chicho chizene yanza my love oyo gwemulaba ku screen gwe bayita Hilda Watashabi. I love you so much omwana yakolede birthday satu mubaka gumujasta. I would like to say nenga itama Chibaby, hey, oyendo golaba a birthday yaliyo ku Sunday ngeri je sako zenda badde mulwadde but I'm saying happy birthday my love. I love you so much. Era nga tulina ane birthday boy omulala omukubana bafa bakyasinza obugezi wano mu industry agubaita Lule Chris nawe ngamba happy birthday asimanyo bekifananyi beti na yakirina oyo nno muganda waffe happy birthday oyo nno Lule omugezi w'eggwanga master planner happy birthday. Tukwagaliza bisinga omuganda waffe. Okay, thank you so much. Happy birthday once again. Yes. Kalo obato champion mbozi ya Evelyn Lagu. Mbozi ya Evelyn noyo kolaba. Yawonyo batuddamu kusonga. Buli dakika munabera mukusonda. Atugambye yene wabera mulwadda yambala ka lipstick. Nembera ne webera ngeri bubi nga mumulabe eweddeyo Evelyn Lagu afulumanga ddala menyereketa yebaza Katonda by the way she's getting better. Era wo mutunulako nawe Jackson wala bantu bambi ekiso kyaffe. Kikaina kikomawo Yes, twagala okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Evelyn Lagu era nga tugambira ddala Mukama Katonda bambi akuwonyeze ddala nga bw'owulira naye yewulira nti ali bulungi. So she has picked up now. She's doing good. Yes, atugambye ku music career we ebya movies ochimanyi she's one of the best actors between Uganda ensonga ezo zonna engeri jaze mu kumpewo tubadde twetagazi tutanyize yengo omuntu progress kije tuba tusuubira what's going on n'ebirala bingi mu mbozi ya Evelyn Lagu olunaku olwaleero. Tuli ku video shoot y'oluyimba lwange lwa gospel olupya baluyita nkusaba kuba nange obulamu sigama no bulungi nnyo naye sobola kubeerawo ne neetuulako Mwemba nfunyemu amaanyi ngenda nekakaba nange nesobola beerawo kuba nyina obeerawo ate nga okimanya obulamu ekibutambuza sente. Ate weziri anti ngenda nenenjiya nenkola management oba bano bozanyiramu abazubayiri lwaki tebakuwumuza ne batandika okukolera because obakoledde ekimala mbakoledde ekimala kyekitya ekimala kyekitya obazanyidde oyimbye nebagamba nti kimala kimala tewali kimala mu acting n'okuyimba kimala according nga kyali kimala singa abazayi tebakyazanya nga tebakyayimba tezi sinakaddiwa even owulira otyakati mu mbeera yo ey'obulamu siwulira bubi bwe mba nfunye treatment yange bulungi mbeera ndi sishootinga video yo kankola emirimu gyange gyonna sagala kuddawo nenekubagiza mbukuba ndi mulwadde ekyo njagala kijja abalwadde bannange bakineegombako kubanga abantu balwadde bannange ensigo efuuse ensigo mu ward nze nasanga abantu mu ward gabamu baba tebeefiirayo bitagala nakusiba kukaviiri lwokuba ye mulwadde nze nogenda nslaying olwala lwange lirina okuba mu kiraasi omumwa gulina okuba nga guli tinted sira kuba mbuno olwokuba ndi mulwadde nekirala sagala kwetekako kigambo bulwadde ndi mukosefu manyi nja kutereera saawa yonna mu linnya erya Yesu. Amina. Evelyn oluyimba luno Katonda gwe nyiza okugamba yanyambyeko mu mbeera yonna yonna gye mpitamu sirina nteekamu ssente nti n'okuggyako abawagizi bange olwengenza okuyimba ne bakufuuwayo ate n'obeerawo bwe nabo obikola after all tofuna weakness oba n'oddamu obulwadde ne busituka nkoowa but Nyimba zange la sizakabako sizakubuukanye mu bbanga nyimba zange za chimpooze za kuwuliriza so tewali nyamanyi genkozesa nnyo galyawo nga wetanidde nnyo gospel kuba mune gwetegeera Katonda kiba kirungi omutegeera nomanya calling yo nti eryawo kyolina okukola kikyabaako abana abayimbi abaliko nga bayimba speed like competition yabwe abaliko be baliwa bariyamu abavuka batonga bajja na competition ya simanyi kyotegeeza n'abaliko kubanga buli muntu alina omuyimbi we abeera muliko kati nze nyina sebatta wadda kale katulabe bana abana abato luyimba lwange olunsingira olumanyi ddole y'omwana kati nze lwe luliko lwange kati simanyi kyotegeeza n'abaliko kubanga buli muntu abaako n'abaliko be gamba nti abayimbi abapya abakajja yes nyimba byange calling yange nkyagala ng'omuntu kirungi kati abantu tebansanyukira ne banjagala nebaza Katonda naye nga si competing amuntu yenna kola byange ku place yange
abajja mbasabira mikisa simayinako obuzibu uma wajijjamu tukyagala wulira biva uma nze ndi mu uma memba era nasayiningidde sahane nsayiningira jestere nesayiningira bangi but lwakubanza siri muntu wa bigambo bingi nnyo Okay, it feels good, especially Bubanga. Remember, there was a time she was really on a very bad state. Yeah, omwana omuwaki yali ayagala muwansigo nanonya ne anodi yali atonye yali yewadde ya muwensigo netugambe ensigo katuzigabe anodi naye wanna banatuwamu ku sente naye nga she's now okay and it's encouraging. That's why we had to look for her to following her up. How has she progressed ever since the sickness? Kali, in another story.